beera n'obwongo obulikirya. Saba Katonda akukirya lingira obwongo. Saba Katonda akukirya lingira obwongo. Pray to God so that you have a clear mind with a clear conscience. It's not as worse as you think. Not at all. Ekyo Yesu waffe yakirwanyisa ne ku ssaawa esembayo n'agamba Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Tewali akuloga nga amanyi kyakola amazima gennyini. Tewali akutemula nga amanyi kyakola. Sitaani yabasumbuwa abantu abo. Tewali muntu atukola kibi nga amanyi kyakola. They are under influence. Setaani yabasumbuwa. Tebamanyi kye bakola. Tebamanyi kye bakola. Beera ne clear mind. Number 2, teweetuulako. Beera ne clear mind. Number 2, teweetuulako.